gwe kasajja gwe todanga muno njogerako todanga mugendanga ku interview nango njogerako okitegeera todanga mukunjogerako wadde n'olunaku no okuva lwe twayawukana ogenda nnyo ku interviews wakagenda kati like 4 times buli kaseera obeera onjogerako nesonyiwa kubanga kakati mbale sikolerango interview ningenda kukolera interview age emu tolali twakakola nnyo ngenda kukolera emu wait Jirinde, why don't you shut your mouth? Lwaki nozija mu kamwago? Ate nkujjukiza nti sigenda kukozesa abo bashalom bo. Kubanga bajja kukwata ebintu ebimu babisalemu because they are your friends. Okitegeera, ngenda kufunayo omuntu omu bw'ati. Ngenda noonyayo owa YouTube yenna oba ngende na ku TV. Okitegeera ekintu ekyo kati linda. Omanyi oyagala nnyo okwasama ekimu ekya black ekyakugejja. Kati lindako naye kasajja gwe wabaaki ye lwaki tonneesonyiwa owulidde nzikyako ekyo ekimwakyo interview tolina birala byakwogerako nano kyewanamu bikitrendinga tolina byotrendinga ddiya kati ngenda kukolera nange interview emu onaba oyagala endala njajja kwongera nti oyagala nnyo okutrendinga oyagala nnyo okutrendinga katrendinga singa wali tolina mutuli munene singa bino tubituuseeko singa wasikayo bipini singa bino tubituuseeko I felt so bad nawulidde bubi guys nga Chepco ne mukyala we beevuma nga beerangira ebintu ebikyamu byestasola nayisa mu kamwa. It was so disgusting. Kati Chepco mukwano gwange nnyo ne Baby Anuna mukwano gwange era mpulira bubi nga muyomba Bambi kubanga Chepco n'oyo omuwala babadde batunyumira nga bali bawamu nga binyumira nga mbaagala nze kapo yaabwe badde nnyumira naye kati kibi nnyo nti you have ended up like that. It's bad. Chibi. Era abantu abasinga obungi babadde baagala Chepco nga alina oyo omuwala nga bye bakola bitunyumira nga babeera ku live ne beeriisa kugamba ng'olaba love ng'olaba omukwano naye kati love erazeewa. Guys, Chepco ne Baby Anuna Bambi mulekerawo kimala temweswaza kutuukaawo buli omu byayogeddeko bimala kuba n'ebisinga obungi bya bulimba naye mbeegayiridde Bambi temweswaza kimala. It's enough. Chepco, get it from the bottom of your heart. Bwaba oyo omuwala alina ebirungi bye yali akoledde Bambi musonyiwa omuleke. Ate naawe Baby Anuna waba Chepco ayinako ebirungi bye yali akoledde era naye musonyiwa omuleke. Naye okwevuma okwewemula guys biswaza goge mazima era teri muntu ategeera oba mutegevu ayinza baga ati mugende mu maaso. It's so disgusting. It's nasty. I know busungu bubaawo. Fenanga abantu twenyiza. Yes, okunyiga kya butonde. Naye ate okwesonyiwa kiraga maturity. Nze mundaba neesonyiwa abantu. Nabasonyiwa nembe esonyiwa. I now have peace nina emirembe. Guys, tewali mirembe mu kwevuma. Kubanga ebyo ebintu bisigalayo ku internet. Bambi Chepco nga muganda wompuliriza. Bambi muleke toddamu muvuma. It's enough. Baby Anuna Bambi Chepco muleke. Kale musonyiwe ku lwaffe. Nenga kikwasa ennaku
abantu mubadde wamu nga museka kati mwejjiddeyo ebisomwette musirike just keep quiet buli side yonna esirike sefu kusirika nona asirike bigweraawo nze mbadde ngamba kwa kati mwenna aba bakubira enduulu omanye ebintu by'entalo za social media ekibi ekibiriko wabeerawo bano abagikumamu omuliro nga bo tebafiirwa muvume wama tokkiriza kyekizibu kya social media waliwo bano abanyumirwa obunyumizi nga bo gye luvugira gye badda abantu abo babi ababeerawo ku comment section yabo sabula baby but those people are bad babuuze nze bawagabo aba ba comment section yabo bayinza okuwaga wama yes you are right kivume lwaki kikumanyira bananga aba abantu but at the end of the day Bambi si kirungi tubadde tubagala muli mwenna but ebintu ebimu abantu tulina okwawukana era nebazanyali yana sebunya we wali ove wange tewanvuma era kati kindeetedde okwebaza buli muwala gwe nali njagaddeko big up mwave wange temwanvuma era njagala oyimirira wano nebaze mwenna abawala be nali ndeetinzeeko at least mwe mwasirika and I want to thank you by the way all ladies nga nali nkwagaddeko ne twekyawa buli omu n'akwatagage weebale naye all in all guys okwawukana kya bulijjo people separate tolemera ku munno guys weyawukana n'omuntu tomulemera kumuleke just let him or her go banenze sikyalemera ku muntu era nze when I am dating you no ngamba Junior sikyakwagala ng'ogenda ngafuna omulala faabi malako n'emirembe kulemera ku muntu omuntu akukyaye omuliko omuvuma let them be the problem is mulekera olemera ku bannammwe bwe mwekyawa buli omu agende mu bulamu bwe banange life is still there obulamu bukyaliyo good people are out there abantu abalungi bakyaliyo nze nina abantu abazze mu bulamu bwange recently nga bantu balungi ne nebuuza wa gye babadde leka kwefuula nti gwasembayo mu bulamu bwa munno toyonoona bulamu bwa munno okukukyawa kya butonde olaba katonda eyatutonda eri abatamwagala the people don't like God naye nga ate yatutonda naye eri abatamwagala their creator nga newe bafa gye bagenda okudda kati gwe omuntu gwe wasanga obusanzi lwaki omwesibako bannange ex yesiba ku muntu watama nze kyovula ba Junior bwonkyawa no ngamba you know what Junior si kyakwagala nkuleka n'ogenda kuba kati okwekuba akasabuni kisinga kolemera ku muntu mwekuba obusabuni mwebake muve ku bawala guys ze sewulirangayo kasabuni kayomba nti tewakakubye bulungi nze ebbanga lyemaze nga ndaba abeekuba obusabuni balina emirembe they have peace omanyi kati ensonga tulina zoogera mu reality nga bwe ziri nze abavubuka bonna abeekuba obusabuni balina emirembe siwulirayo ayomba nakasabuni siwulirayo nti ono yayawukanye nako kuba okavaako nakyo kizibu ne bw'oga ati akasabuni kizibu nnyo okukavaako kati okwewonya ebizibu ebyo byonna obeera aweerige n'abantu mwerangire mwevume mweswaze why don't you try akasopu kitalo nnyo bannange Laira Odinga yafudde ejjo mu ggwanga lya India yafunye cardiac attack
ey'omutima omutima gwabadde n'ekizibu bambi. So kitalo nnyo ekya Raila Odinga, it's very bad. Era tusaasira nnyo famire ye, mukyala we Aida n'abaana be abasatu okuli Odinga Jr, okuli Winnie n'abalala. Alese abaana basatu because omu yafa. So kitalo nnyo ekya Raila Odinga bambi. Ale musajja wa amaanyi, very powerful, nga talina buyinza naye nga abalina obuyinza bamutya. Odinga abadde teyasoma nnyo naye nga bw'ayogera abaasoma basirika. Abadde talina bwakabaka naye nga alina abagoberezi. Raila Odinga abadde w'amaanyi bambi. Tabadde n'amaanyi ga bwa president, but ba president babadde bamutya. Yes, abadde teyasoma nnyo nti alina diguli nnyingi naye nga waba atandise okwogera ne ba professor basirika. So abadde si kabaka nti oba alina obwakabaka, but abadde n'abagoberezi, followers. Era nga Raila Odinga abadde ayisibwa nga kabaka. Era bwe yafudde omu ku bamemba ba parliament e Kenya yagambye the king has left the stage unnoticed. Ekivunwa mu Luganda nti kabaka avudde ku stage nga tetutegedde. So Raila abadde ayisibwa nga kabaka. He was like a king. He could talk. Ensi yonna neewulira. So he was a champion of democracy. Omu ku balwanirizi ba demokrasiya ku Africa. So bwe bityo munange we byagenze, si mawulire malungi ag'okufa kwa Raila Odinga. Bamusibako emyaka 6 gye yamala mu kkomera nga bamulumiriza okwagala okujja ku gavumenti ye yali president Arap Moi.